Oh, people, we have served you since the beginning of this world. Our relatives have been destroyed by you. Our parents were lost to you. Oh, people, why can't you leave us? Remember, you can't live without us. The air you breathe, the rain you get, and the shade you enjoy is from us. Oh, people, spare our lives. Everywhere, trees complain. You have cut our colleagues. Our hands and fingers have gone into your fire. Oh, people, conserve us, for you need to be lifted. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you read my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross. My days to the grave, from the cross to the grave, and from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. From heaven to earth to show the way, from the earth to the cross. My days to the grave, from the cross to the grave, and from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you read my life. I'm so glad you came to save us. You came from Heaven to earth to show the way, from the earth to the cross. My days to the grave, from the cross to the grave, and from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. As if we are all seeing all the women and the men dancing. So they are going to present their welcoming song, a poem to you. They are so happy to receive you. Though they are not smiling, but they are happy. Indeed, they are happy. Can you smile? Can you smile? Not at me, I don't want your smiles. It's the parents who want your smiles. Can you smile to the parents as we prepare for the welcoming song and say hi? Say hi to them. Yeah, they are saying hi to you. DJ, you're waiting for the song. Thank you for your daily one and for your prayers. Let me give that
friends, they are going somewhere else. So they are going to be in the next class. They have been my best friends. Now they are going to another class, and I'm going to miss them forever. So I'm going to be in the same compound or the same campus with them. My dear children, please. The whites, when they are happy, they just shed tears. So she's going to miss her children, but again in the same school. So they are joining primary 1, and she'll be following them. Though she's not going to be teaching them, but Jambu sweetie. Namubiri webale kusoma. Kusibira entanda eno kibere ekyokulabirako obeere muwanguzi mu byonna. Congratulations. Nazwa Joyce. Mommy Joyce, where are you, dear? Mama Joy. Mommy Anwar. Joy webale kusoma. Parent to Abigail. Joy webale kusoma. Kusabira ofune kyekimu mu bulamu bw'omaaso obeere muwanguzi. Congratulations. Semana Anwar. Semanda, congratulations. Webale kusoma. Subira okutuyita nate bw'obudde emisomo egisingako gino obunene. Now we are going to cut our cake as a sign of celebration. And all of us are going to count while countdowning. We are going to count from 5 to 0, right? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know how happy as can be. Sawa eno ku Kakoni Christian Junior School eri Ziroobwe twagala twogereko n'omwami onatubulire ndaba ali smart ayambadde nayo uniform ye Kakoni sebo jebaleko kale nyabo nawe jebaleko yagwani yenze Sekamanya Abudu yenze director w'essomero lino eri Kakoni lyolaba somero lino liva ku class kikuba ndaba wo abenkana nga mbasinga kokko kituufu essomero lirimu abaana okuva ku dekeya ne tugenda paka ku kibiina ekyokubiri. Essomero lino lyajja litya mu kitundu kino? Essomero lino twayagala okuyamba abantu ab'omu Ziroobwe, Busiika, Kakoni, Vumba bonna bali ku Gayaza Road, Gayaza Ziroobwe Road. Naye ng'ekigendererwa kyaffe twagala tubawo omutindo ogw'enjawulo ogutasangikasangika mu Luweero district. Era kye twasaba ntugamba nti katubateero n'entambula esobola okutambuza abaana bano kubanga abaana b'oku kitundu kino twagenza okwesanga batambuza bigere abasinga ate mu kitundu kino tulinamu abasajja abagagga kati nga abagagga obuzibu bwe balina kwe kuba nti tebasobola kutwala abaana baabwe mu Kampala mu masomero agali e Kampala olw'amasomero agali muno okuba nti omutindo gwago agamu guli wansi kati ffe tubateerawo essomero ery'ebbeeyi nga lino ne tuliterawo swimming pool ne tuliterawo ebyesuubo ne tuliterawo classes ez'omulembe ne tuba abasomesa ab'enjawulo ng'ate era ba mulembe ne tusalawo ne tugamba nti kati mulimu abantu abamu abali ewalako ng'ate n'emmotoka okunona omwana waba si walungi oluusi ne tubateerawo n'ekisulo basobole okusulawo so kyekigendo lwaki twabateerawo essomero lino Kakoni Christian Junior School. Essomero lino lisangibwawa? Tusangibwa ku Gayaza Ziroobwe Road ekitundu oba akatawuni kayitibwa Kakoni era tuli Kakoni ku luguudo lw'e Ziroobwe. Kakati bagamba nti omutindo gw'amasomero mu kitundu kino guli wansi lowooza kivudde ku ki? Ekisookera ddala mu kulaba okwange abantu abamu abaasangibwa mu bifo bino abamu ebyenjigiriza tebabitegeera bulungi kati ne weesanga nti n'okusomesa kwabwe kutono okusomesa abaana kati ffe nga Kakoni ne tusalawo ne tugamba nti tetujja kutunuulira abo abataagala kusomesa katuteerewo abo abaagala okusomesa abaana baabwe.
Okay, webale nnyo bw'atyo director bw'atubulidde wano ku Kakoni Christian Junior School naye nga program Nezikookolima bweti bwebadde byonna obirabye era tusinkane olw'omukaaga ssaawa ze zimu 2 mpaka 3 mbere bulungi.